nti wooli ninga wabadde mu kyaki ng'ogamba oli waggulu wa Yesu ali waggulu wa buli mbeera. Embeera enatera okuzirisa naye ate oganya ogimuwa obuuza ali waggulu wa buli mbeera naye nga gw'ozirika. Ripooti bagikuwadde mu ddwaliro gikwate ogiwe Yesu kubanga ali waggulu wa buli mbeera. Landiroodi akubanja kikwate ekyo kimuwe mugamba oli waggulu w'amabanja gano. Bayibuli egambye nti awa amaanyi abazirika. Yandibadde takyogera nga tebaliiwo weebali. Abazirika weebali. Kugambye nze njagala tutunuulire obulamu buno obwa bulijjo. Muntu agenda n'atunula nga ku dduuka gy'apangisa bamubanja, gy'asula bamubanja, abaana baba banja. Kugamba naye kennyini yali alooni okuteekawo bizinensi. Amabanja nga era beebo b'osanga nti nkubuulira amabanja gandi mu bulago gagana atera omumira nga galinga ennyanja eneetera okukola ki okumumira. Yembeera gye tutambuliramu naye Bayibuli egambye nti awa amaanyi abazirika. Oyinza okuba nga oli mu mbeera efaanagana bwetyo. Waliwo lw'embeera lwempulira ku online oli n'agamba nti ekyo kigambo ebyo ebigambo byogedde leero byange ani yakugambye ebizibu byange? Naye nga ye alowooza nti bizibu bye alinganga abirinako n'ekyapa. Si bizibu byo. Katonda akwata atalina maanyi n'amuwa amaanyi. Katonda akwata atalina buyinza aweddemu essuubi n'amukwata n'amuwa essuubi mu linnya lya Yesu. Ate oba yakwata n'asanga Lazaalo eyali mu ntaana ng'ateekeddwako obuyinja n'amuddiza obulamu. Eyali amaze okufa, eyali asuubirwa nti awunya. Bannyina bamugamba Mukama waffe totegana, tukwegayidde totegana. Omusajja newankubadde mwannyinaffe twali tumwagala naye kati ennaku ezi ali mu ntaana. Ate bamuziika ezo ennaku ennya ze baabala si zezo ze yali amaze ng'afudde. Waliwo zino ezisooka nga 2 nga bakyakungubaga. Okitegeera ne kituuka nga tebakyalina kyakikolera ne bakwata ne bateeka mu ntaana ne bateekako ejjinja ne bawandiikako n'okuwandiikako the late Lazarus ne bateekako ne emyaka gye yazaalibwamu ne gy'amaze ne bateekamu nti rest in peace. Yes. Ne bamumala naye oyo yafuna obuyambi nga takyasobola yadde okwerwanako. Yava mu mbeera ey'okuzirika n'afa. Yava mu mbeera ey'okuzirika n'afa. Kati ate era Yesu y'omu n'asanga omusajja omulala nga ye yakamala emyaka 38 ng'ali ku kidiba, essubi lyamuggwamu dda. Takyalina ssuubi ng'alina n'ensonga. Agamba kimu nti nze sirina ansuula mu kidiba. Buli lwengezaako bansooka. Waliwo abayina abaabwe, waliwo abayina abayambi, naye nze sikyalina bayambi. N'abali banyamba bonna baddayo dda baakoowa myaka 38 ku kidiba. Kati abo abakooye era abo abazitoowereddwa abo Yesu bagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, abakooye abazitooweredde, ab'emikwano abakooye era abazitoowereddwa. Waliwo essuubi, waliwo essuubi. Bayibuli egamba mu Yobu nti waliwo essuubi nga omuti bwe gutemebwa gulirokana te. Mu Yobu sura ya 14 olunyiriri lwa 10 lwa 7 paka ku lw'omwenda. Yobu esura ya 14 tutandikire
kulutandikira ku lunyiriro lw'omusanvu ogugamba nti kubanga waliwo essuubi ery'omuti bwe gutemebwa nga gulirokanate era ng'ettabi lyagwo etto teririfa kubanga essuubi weeriri. Agamba nti ekikolo kyagwo newankubadde nga kikaddiwa mu ttaka n'ekikonge kyagwo ne kifiira mu nsi naye olwakaloosa ak'amazzi gulimulisa ne gusuula amatabi ag'ekisimbe. Olwakaloosa ak'amazzi akaloosa nabagamba karepresentinga omwoyo omutukuvu. Ab'emikwano newankubadde nga watemebwa mu nsi naye ogenda kuddamu oloke. Newankubadde nga kapito yaggwawo, newankubadde nga bakugoba ku mulimu, naye waliwo essuubi eryakaloosa ak'omwoyo omutukuvu. Katonda tagenda kusirika. Katonda tagenda kusirika. Tasobola kusirika ng'akulaba omusinza emisana n'ekiro naye ng'otemeddwa oba nga watemebwa. Tagenda kulekayo. Tagenda kulekayo. Baliba bakyali awo ngozeeyo mu kisikuubo osuubula. Baliba bakyali awo ngozeeyo mu leba wadi ng'okola ki? Ozaala. Nze obwo obujulizi mbulina. Bujulizi mbulina after 15 years. Oluvannyuma lw'emyaka 15. Nga kagamba n'ekkubo erigenda okunywa eddagala nga lyaggalwawo. Kwegamba nali nasaba n'ensaba. Ab'emikwano kimu tuba tutegeera kiri kimu nti Katonda essaala gy'osabye mu kukkiriza n'omutima gwo. Bayibuli egamba nti okkiriza n'omutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwa ko okola ki? Kati essaala bw'obanga osaba essaala gisabe n'omutima gwo gwonna n'okukkiriza kwo kwonna kubanga Katonda tagenda kusuula ssaala eyo. Tasobola kusuula ssaala eyo n'okwatula oyatule. Kkiriza n'omutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwa ko okulokoka. Kakati okulokoka kungi. Waliwo okulokoka to be saved. Ni waliwo okulokoka okulokolebwa mu mbeera nako kwatula. Oba olina kwatula bulungi tosobola gamba leero nze maliddwawo era nze nfudde era nze ndabye. Oyatula bw'otyo ate oyagala olokolebwe. Kinajja kitya ng'oyatula bubi? Kinajja kitya ng'oyatula bubi? Ansa yonna eriko negative. Tesobola ate kufuuka positive. Mwe mwasoma mukalculating enamba ni mukalculating ani mukalculating n'omaliriza n'ogamba negative answer eri negative 2. Si bwe kiri? Tosobola kufuna positive ng'omaze okalculating n'efuuka negative 2. Mumbulire oba kisoboka. Tekisoboka. Sigala negative. Si bwe kiri musomesa? Bwe kiri? Bwe kiri ddala. Kati buli lw'oyatula obubi era bugenda kubeera bubi. Yatula amaanyi, yatula obulamu, yatula buli lw'oyatula okankanya sitaani. Yesu bwe yali agenda kukomererwa yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti okukomererwa kungenda kukomererwa era ngenda kubonyaabonyezebwa era naye mu nnaku 3 nvaayo. Mu nnaku 3 era yabagamba nti abo bagenda kunkomerera bagenda kunzita bajja kunnyingiza n'emagombe naye mu nnaku 3 nvaayo kubanga si wa magombe. Ab'emikwano Yesu si wa magombe. Kati nali nasaba n'ensaba naye nga nsaba bulungi nga mmanyi nti mu budde bwakyo Katonda agenda kukola ki? Agenda kukikola. Oluvannyuma lw'emyaka 15 kwegamba ate natuuka nange neŋŋamba naye nedda dokita kyaŋŋamba kirabika nekuba natuukayo ne mugamba nze omusujja gwe gunnuma. Omusujja gunnuma maze nga wiiki yemu ng'omusujja gukola ki?
Gunuma mpulira banchekinga omusayi dokita n'angamba nedda. Ekyo kisoboka. Waliwo ekirala kye tulaba. Ne mbabuuza mulaba ki? N'angamba tulaba baby. Agenda kweza emyezi egi mu lubuto. Ne bagamba ekyo kisoboka. Ne mugamba dokita gwe tokimanyi nti nze nnyina baby wange wa myaka 15. Wa myaka 14. In fact, by that time ndoza yali 14. Nga tanaba kweza 15. Manga we Nazaalira ate awo yawereza 15. Mu mwezi gwennyini mwawereza 15 mwe Nazaalira. Naye ennaku zino tukayana kubanga ye wa 31st January. Ate ono omwana wa 21st January. Kati agamba emyaka 15 mami tegiwera. Era atula n'akubalira agamba 14 years and it's my 3 weeks and it's my 2 days. Kugamba okitegeera. Era buli we mugamba nti myaka 15 n'agamba tugibale bulungi. N'agamba 14 years, my 3 weeks, my nemugamba it's okay. Naye ekituufu kiri nti era gyegyo. Era gyegyo. Naye Mukama mwesigwa nnyo. Dokita teyakikkiriza. Kubanga yali yakola report yennyini yakola report n'agamba uterus yange bagijjemu. Wanje kakati ate y'omu yagamba nti ate mu lubuto mulimu ani? Ne mugamba gwe wayogera agamba kati nkyusizza. Kati kyekyo bulijjo kye mbagamba nti ekigambo ky'abantu kisobola okukola ki? Kikyuka, naye ekigambo kya Katonda kyekitakyuka. Katonda bw'agamba nti ogenda kuzaala oba ogenda kuzaala. Katonda bw'agamba nti ogenda kuzimba oba ogenda kuzimba. Lekerawo okuggwamu amaanyi. Lekerawo okuzirika. Tozirika. Kubanga guno omwaka si gwa kuzirika. Guno omwaka ng'obujulizi bwe bubadde obungi kubanga ntuddeawo ne mbagamba nange obujulizi nga bungi. Tayimu mwagikeereyesezza. Guno omwaka nsaba Katonda ayamba ababadde bazirika. Layini ebeere empanvu nnyo nga ya bujulizi. Ate nga Katonda agenda kikola. Kubanga simanyi gaffe. Nali ndi awo nga ndi mu layini ey'abanywa eddagala. Ngamba Mukama wange ebyo naawe biveeko. Ebyo bive nga ndi mu layini ey'abanywa eddagala. After those years kankubulire Hana gwe bayita yali omugumba. Kye yayitamu yali kuba kati omuntu asobola kiyitamu naye nga ye yali azaddeko. Kubanga nze nakirabanga naye nga nze nali nzaddeko. Ate nga ndi so happy with my girls. Okitegeera? Naye nga waliwo atayina. Waliwo ali mu kuzirika mu kino ekiseera. Yafumbirwa naye bamulangira abaana. Yafumbirwa naye bamulangira okujjuza tooyi. Twogera ebintu, twogera reality. Kubanga tetutambulira ku ggulu. Tuli mu nsi. Tuli mu nsi twagala twogere reality. Kati njogera naawe gwe babadde balangira obugumba. Njagala nkutegeeze nti togwamu maanyi. Tozirika. Katonda omwesigwa. Eyasuubiza mwesigwa n'okukola yalikola. Kubanga nali ndi awo nga nkoledde. Yasigala akola. Yalisigala akola, yasigala akuuma, yasigala akuza. Kati yawezeza 7 years. Oli gwaddako gwe twali tukayanira simanya biki yamaze university. Mukama si mulungi. Katonda asigala mwesigwa. Njagala ogume oddemu amaanyi, ogume omwoyo nti bakugobye ku mulimu ogwo n'ensi gwe gubadde gusembayo.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.